Olugendo luwanvu tuweddeko tuweredde abaana Sebeneseta Namuganga omutindo gw'abaana gonna gw'olaba bakyala b'e Namuganga abaami batuwa obuyinza obukola abaami mwebale nnyo bataata mwebalire ddala tukoze ebibiina bya village saving bya visitors group and loans association basebo ne banyabo ekituyambyeko okusobola okuddukanya amaka gaffe nga twegattiddeko abaami baffe era abo abafumbo ate era abo n'abatali bafumbo zibayambye okufunuka ebizibu byammwe byaffe ebyenjawulo byonna mu ggombolola eno eyaseeta Namuganga yaffe kubanga ffe ng'abakyala tufuna ebizibu bingi nnyo ate nga singa poliisi ebeera kumpi kuba kinga kiyambako okutaasaako ku mbeera abaami nandigambye mwalikubyeko mu bugalo olwekyo abaami batusadde obugalo okusaba kwaffe ng'abakyala abakyala muwulirize mwenna ab'eggombolola y'e Namuganga okusaba kwaffe eri minisita gwe twayise wano Jeno Katumba Wamala okusaba kwaffe ssebo okusaba kwaffe ng'abakyala ssebo tufunireyo olutindo naggulawo ate n'ateeka wano olukuŋŋaana tumwebaza pulezidenti mukwiryeko mu ngalo kubanga yatuzimbira sekendule njagala okwebaza ate zino engalo za Jeno Katumba Wamala kubanga oluguudo okuva e Kasawo okugenda e Seeta Namuganga kilomita 14 ne balulima bulungi ate ne balunyiga mu myaka gyonna naye kyenjagala okutegeeza tulina gano agamotoka aganene gasino tulaka oluguudo olwo galutawanyiza minisita tusaba enguudo zino ezaffe ez'omu byalo wabeerewo emmotoka ensamusamu nga zino zitulaka zifoward zitipa at least naye agamotoka ago
gagendako ttalinga 50 ndowooza. Oluguudo luno olw'ettaka ne lukolebwa bulungi olwali mazeeko emyaka 4 terusobola kumala olw'okuba zijja eno omusenyu. N'olwekyo naye nga ffe Jeno twagala okwebaza olw'oluguudo olwo. Njagalira twongere okwebaza Jeno Katumba Wamala. Jeno Katumba Wamala okuva e Kabimbiri okutuuka ogenda e Zirobwe n'ow'Obulezi Kasana namutegeeza nti oluguudo okuva e Kabimbiri okugenda okutuuka e Zirobwe tuluyita Jeno Katumba Wamala Road. Naye oluguudo olwali lwononese Jeno namugamba oluguudo bulwo n'agamba asinza kukkiriza luguudo lwebeta Jeno Katumba Wamala Road kwononeka era n'alutulimira ennaku ezo. Ate ng'abainale manifesto lwali lwakolebwa mu 2023 tuyibe kolansi naye tumanyi nga bwe tulina minisita oluguudo olwo lujja kukolebwa era abajja okupima bajja ne batuuka. So minisita Musanja kyo tukwebaza olw'okulowooza ku bantu b'e Kasawo ne Sera Namuganga ne Nakifuma okutwaliza awamu. Twagala okwebaza mu maaso go, njagala okwebaza abantu kubeera mu ssuubo soke tutunuye obulamu bw'abantu olwaleero. Abantu bano beetaaga services. Gavumenti bagyagala nnyo naye abantu beetaaga services. Buli w'otuuka owulira ng'ekibulamu services. Twetaaga amaanyi ago gongerebwemu mu ddala. Ekyamazima twasanga ne PDM era eno nga tatambudde bulungi. PDM olwaleero kyekintu ekigenda okuyamba omuntu yenna okuviira ddala wansi naddala abakyala. Tulinako ebitundutundu 3 naye tusanze nga PDM abulamu okulaba nga ayogerwamu amaanyi olw'ensonga walina ebitatambudde bulungi era olwaleero byetukolako byetuzudde ebikyagaanye. Kuba akati abwegambira nti nze njja kulwana okulaba nti bano abannuufu luli akabbo kagenda kajjudde kalina ffe twakakadde nga kajjudde okulaba nga tugenda mu maaso. Ensonga endala teri asaana kusiiga nziro naye ate era omwana bwakulema okuzaala ng'olina emyaka omaze okufumba emyaka 15 togamba ku 16 nti wona amuzaalira. Ffe twagala NRM kugenda muki omulimu gwaffe kutunda NRM, omulimu gwaffe kutunda bana NRM abeesimbyewo ne bayitamu. Ekyo ali Aruna Ssemakula yajja okikola. Olunaku luno lw'abakyala ate lw'abantu ffenna. Nammwe mwenna abali wano basaba busabi nabukeera mujje mutwegatteko. NRM nungi nnyo era NRM egaba emirimu era NRM esobodde obawa emirembe n'olaba nammwe bye mufunye byonna mubijjemu NRM. Tubasaba mutwegatteko. N'olw'obugambo obwo saba bamama abaana bawummudde abaana bakomyewo awaka naye ffe twakulira ku lujjuliro. Lujjuliro olwo luweesa abaana empisa. Basaba abaana mubajeekeko amasimu mu budde bw'okulya emmere mulye n'abaana wansi awo kubanga omwana yenna aliiridde ku lujjuliro talengezza munne. Zesobola kulengezza mukama wange. Mukama abakuume mubeere bulungi. Okutegeeza nti omukyala kansala waffe ebibiina byayogedde bisinga kubeera mu bakyala. Kitegeeza nti naffe ebintu ebimu abasajja bye bakola tubikwatamu. Oluusi bano abaami be mulaba balemererwa school fees olugira naawe ng'okwata ku luwuzi nga naawe okwatamu awo abaana nga bakola ki basoma. Era nga njagala okutegeeza minisita nti olunaku olw'abakyala si nsobi kubeerawo nti olunaku tulina okujaganya tulina okwekuliza kubanga ffe bannakazadde b'eggwanga ffe abaami mmwe bwe tutabeerawo oluusi nammwe emirimu gibalemerera. Ebisinga obungi ffe tubikola. N'olwekyo ffe naffe tukatakonya tafaali ku mbeera y'omusajja okubeerawo oba n'okuyimirizawo famire. Okujja otukoze bulungi okusooka byonna nga tukwebaza olw'ensonga ezo zonna z'owulidde mu ripooti. Ze saagala kuddamu olw'obudde ez'amasannyalaze ez'amakubo ez'amazzi amasomero n'ebirala byonna.
ffe mu disitulikiti eno ey'emukono ndowooza wakati wa biliyoni ezigenda mu 10 ku makubo agatali gamu okulaba nga gakolebwa. Eseba abali wano sikiiti y'abakyala bano gye bazannye mwenna mugirabye. Abakyala baffe ebizibu bye bayitamu mu malwaliro olw'obujjanjabi, naye nga gavumenti oluusi etaddeyo eddagala, naye n'abasawo tubagamba omukyala ono agoyingewa najja mu ddwaliro naye ne mutamufaako oluusi nga n'eddagala likola kye nga gyeriri. Bwe tugenda mu by'amasomero bano abaami babivaako dda, bakyala be baweerera abaana bebalabirira. Abaami kakati abakyala be babambaza kumpi n'engoye, buli kimu ne weesanga omukyala akikoze eki. Bwe tuyita enkiiko abakyala be babeerayo. Abaami mu maka baweeyo nabo akasiimo ke bawa abakyala mu maka basobole okumanya kyebakolebwa, kubanga abakyala bano bakola bebakima amazzi, bebalina emmere, bebakola sente ne baziteeka kameeza. Ng'omwami n'ogenda onoonya mbeera eddene n'ennaalongo n'ozaala ng'abakyala obalesa. Si kye mugamba, ebyo bye bitukumanyiza olwaleero ku mukolo guno, era si gwa byabufuzi. Abakyala bano abanyirira be mwegomba twetaaga obateeka mu kaashi. Ekitundu kino kijjudde embuga nnyingi, obufere bungi, naye basebo ne bannyabo njagala babuusaamu katono. Omukisa gw'okutunda ennyumba yo, n'omukisa gw'okutunda emmotoka yo, n'omukisa gw'okuwaayo ebisolo byo, omukisa ogwo teguliiyo. Bannange omukisa ogwo teguliiyo, totunda nnyumba. Saagala kulwanagana n'ababbi ba bibanja, ate nwanagane n'omusawo omuganda gwakoledde endagaano entuufu. Ng'owaayo ennyumba yo mu butongole nti antunze. Ogenda onoonya omusajja bambi yawandiisa entunze nga talina ssente wadde ku akawunti $5,000, naye ng'omusawo ennyumba yagitutte nti amaanyi gagenda kwegatta geeyongere. Abantu bawano mbasaba mwetereeze, tetugenda bagamba kyakola naye tubasaba mukole ki? Mwetereeze. Senga tekiteeka mu maanyi, senga temwavaayo, naye mwe bali kuvaayo ate ne muviirayo ddala. Kuba kaakati abasajja fatandise okwenoonya, tugenda ku affirmative action. Twetwagala affirmative action kati, naye tetujja kubezibira kkubo. Buli wamu we mwagala okuvuganya muvuganye, kuba obusobozi mubulina era kisoboka. Era obumalirivu obwo omukyala Musangi bwe balaga, njagala buli mukyala ali wano abeere nabo. Bw'oba olina kyoyagala okugusa kiguse, teweenyooma, tewakyali byakwenyooma, buli abakyala musobola mu buli ngeri yonna. Buli yafunanga teyazaayo, abakyala bo bazangayo era sente zeetooloola. Kati abavubuka naffe bwe tuba tunaaganyulwa mu puroguramu zino, twetegeke tujjemu emize emibi egy'okwagala okulya obuli sente. Njagadde ekyo nkikatirize, puroguramu ezo muzimanye bulungi, ate nkwegayiridde puroguramu bw'ebezze eya gavumenti gyenyigiremu. Oba gwe togyagala leka omulala gyenyigiremu. Temugikotogera, tokotogera puroguramu, kubanga gwoba tekuyamba mulala emuyamba. Waliwo banaagamba nti akakadde kangaza nti, naye nga tewaliyo omuntu nga wafuna akakadde obwo bwe bulamu bwe bwonna.